wonyokedde olunaku olwaleero ng'ebyo bizizza ebbaliyo poliisi mu disitulikiti y'e Bulambuli ekuteera n'eggalira omuwala w'emyaka 17 gyokka egy'obukulu agambibwa okubba omwana omuwere w'emyezi 3 gyokka egy'obukulu. Kigambibwa nti ono okutuuka okubba omwana omuwere ono nnyina yabadde mu kusaba mu emu ku kkanisa ez'abalokole mu kitundu. Kakati omwana eyabbiddwa ye Nambuya Faith myezi giri 3 ate ng'eyamubbye ategerekese nga Kakayi Jennifer myaka 17 egy'obukulu awangalira mu bitundu by'e Busoba mu ggombolola y'e Bwekonge disitulikiti ya Bulambuli. Kigambibwa nti maama w'omwana yabadde agenze mu kkanisa ey'abalokole eya Sipi esangibwa mu ggombolola ey'e Bwekonge era nga wano Nambuya Flavia omutuuze ow'oku kyalo kino eky'Esipi ye yabadde asaba ne batuuka okumubbako omwana nga yabadde amukwasizza mwana munne ow'emyaka 10 gyokka egy'obukulu. Ayogerera poliisi mu Bendobendo erya Erigoni ye SP Rogers Taitika Crispas atukakasizza nti basobodde okulondoola omuwala ono w'emyaka 17 bamukwatidde mu kibuga kya Mbale nga gyabundabundira n'omwana gwe yabbye. Tikobebwa nti ono omuwala w'emyaka 17 akobebwa okuba nti yayibye omwana ono yalimbye omwana w'emyaka 10 mukaire w'omwana ono emyezi 3 gwe yabaire amuwaire nga balijja maiso n'okusaba bw'atyo yamulimbalimba ono omwana yahandinga oba omwana ow'emyezi 3 ono buti suspect yajja naye paka mu bitundu by'Embale. Ekigendererwa tukaali kitegeera lwaki yabaire ali kuyiba omwana ono aye twasoboire okumutracinga era wendogerera tusoboire okumufuna nga tumugemeire Embale era wendogerera ali mu ikomera lyaife wano e Bulambuli nga tujja maiso okunoonyeza ku nsonga naye twenda okwongera titwiddaako akwidukiza abantu bonabona abazaire ba guardian ni general public nti abantu abakozi b'ebikyamu baliwo so basayine bakuume abaana abato butiribi.